Palazzo Alien Skin baba basinkanye on Palazzo TV tubalaga Palazzo Skin. Ugandan lifestyle gwe mukutu kwoli amundange abamu buli omu agenda kukirowoozanga bw'ayagala kubanga batandise dda okugamba nti bano babazannyira ku mutwe bandibanga bali mu kabadi n'ebirala ate abalala bagamba bya ddala. Kati olunaku olwaleero waliwo akatambi akageze maaso n'okubeera nga kafuluma era nga no kalaganga Palazzo wageze maaso n'okubeera nga asisinkana omuyimbi Alien Skin mu bitundu byeyo emunyonyo. Nga mumanyi ennyambala ya Palazzo eva abeera mu kavesti ke ize kossa ne Alien Skin era nga omulaba awo mu ssaati enzirugavu nga ataddeko enkofiira. Kid D yageze maaso n'okubeera nga azigwamu, simanyi lwaki bamusukumye, simanyi mbeera ki gy'abadde agezaako okubeera nga aleetawo. Era ng'embeera yaabwe munnange bw'ogimanyi emmotoka bagipaakinze mu luguudo, Palazzo n'agezaako okubeera nga alina akaama kakuba Alien Skin ke tamanyi oba abadde amugamba ki oba abadde amutegeeza ki, naye nga asobodde okubeera nga abawerako abayita iradiator sookojje amukuba akaama. Kirabika babeera ne koodi zaabwe zabeera bagezaako okubeera nga munnange bayisaawo. Mu mbeera nga bweri kigambibwa okuba nti Palazzo yasinkanye Coach Clement ku kivulu kya King Saha ekyaliwo nga 24 ku Lwokutaano luneeno olwa wiiki ewedde. Tebalina nsasage yonna gye baakoze okuleka okubeera nga banyumyamu obunyumya newankubadde bano balaga basisinkanye era mu kwawukana tewabadde okulwanagana nga yogubadde mu kiseera ekiyise babadde bayina be bateeseganya naye lwakuba ate be babadde nabo babadde bakaawu nga bayomba nga beewera era nga Palazzo yagezaako okubeera nga munnange abawuyawuya. Ndowooza omuvubuka omumulaba abadde awo mu ssaati eyo gyatasibye mapeesa abadde mukambwe muzibu oba abadde agezaako kutegeeza ki ye Kid D bakanyizza kumuwooyawooya nga naye agamba sijja bikkiriza. Bw'atyo Alien Skin asobodde okubeera nga asimbula emmotoka ye naye lwakuba bwe njetegereza kiraga nti endabirwamu tezinaba kubeera nga ziddamu. Ate waliwo abeekyanga nga beekalakasa bagamba amunnange balina okubeera nga bafuna obwenkanya. Olwekyo Palazzo kyeyakola okugenda awo mu kizungu ne balumba amaka ga Alien Skin ne bagasaayasa endabirwamu. Kale Alien Skin bw'agenze bano basigaddewo era nga balina bye boogera mu mpolampola lwakuba waliwo akatambi kengenda okuzannyira era waneeno olabe ddala baneeno batabaganye oba kuba bo abali ku ggaali zaabwe bakyewera era bagamba tetujja bikkiriza. Alien alina okukkiriza lwaki azalawa. Kanga kuteereyo naye weerabireko nze sigawa Moreshidi Agabadde masannyalaze gennyini gabadde kina mukirabye ndowooza mwana ndako kagamba ki oyo naawe katuze bimanyira ndowooza mugalabye amasannyalaze tukyalire Alien Skin leero olunaku lulamba tumwagazaaki alinga yagwa tusobola musonyiwa amasannyalaze gakyali mangi nnyo wano.